nangaba kusebudde naye bolweraga nti ozadde omwana eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu taye mulago okole ki naye onoonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira tubaddeawo nga twewuunaganya nga obwongo bwaffe bwonna buddukidde ku nzikiriza ya bannaffe baneeno aba abantu bemuyita abasawo ab'ekinansi ebigenze mu maaso akaseera kabadde kawanvu mubadde mubiraba obukulembeze bubadde bufuuse obukulembeze naye ebyo byabwe bantu bonna bakulu bakyala tekuli mwami bonna bakyala ate ffe tukkiriza nti babadde n'abantu ababawuliriramu kwegamba nga buli muntu wayogera muntu agamba gundi yagambye bwati ne bwati naye nga obusawo oba abasawo bano ab'ekinansi mu ggwanga muno tulina bangi nga weewaawo nga n'abafere nabo ki bangi ate nga be bantu mu butuufu obulwadde nga bubukuluma n'olemwa church be bantu be basinga okuddukirako nga bantu balowooza nti mu butuufu bajja kuyambibwa ebirwadde biwona ebizibu bigende ne biringa ebyo olunaku olwaleero twagadde okubaleeta omu kwabo abasawo ab'ekinansi embeera ebaddewo mu ggwanga embeera eri mu bukulembeze byonna weewaawo ayinza agenda kuba abyogerako naye nga agenda kuba tweyanjulira atubuuzeeko atubulire wajja abeera atubulire amanya n'oluvannyuma te tugende mu maaso tewerabira nti nze nasaliriddya programu ebintu bizibu bino byazibuwadde bukulembeze mu busawo bwa kinansi abasawo ab'ekinansi tetubitegeera sebo neyanzenge okumpa omukisa guno ate okwogerako eri eggwanga n'okutangaaza kubanga obulimba obufere obukumpanya bubadde bumaze okubuutikira eggwanga lino naye nga bulijjo nti obulimba bwangu okutuuka amazima gasooba naye gamala ne gatuuka era kekadde bwe budde yessaawa eggwanga lyaffe Uganda liddemu emirembe tulyeyagaliremu nga nnyaffe Uganda mu nzijanjabe yaffe ey'ekinansi buli amanya n'ebitiibwa bwe byonna amanya yenze muzukulu wa Kapompo Mukooki abasinga gwe bamanyi ng'asangibwa Kawaala ku luzzi lwa Sekandi naye Kawaala navaayo ate n'enzimba Busega ku Northern Bypass era wensimbye amakanda okusinziira n'okujjanjaba Bannayuganda. Emyaka emeka gy'omaze mu kujjanjaba Bannayuganda ng'oyitira mu gundi ey'ekinansi? Emyaka 30 nga ndi mu bujjanjabi bwa kinansi. Abaana mbazaalidde mu bujjanjabi bwa kinansi. Abalala bagraduate nze, abalala basekati, abalala basheeka. Kale obusawo bw'ekinansi bw'obwogerako mpulira n'olulimi luwoomerera. Yogera seeka ani oli musajja muisiramu? Alhamdulillah rabbil alamin, ali musajja musiramu era akkiririza mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Nenga atende musajja musawo wa kinansi yakibwako amaanyi obuteeyagaliza obutagaagala wabula okunnonda mu kika okusikira bajjajjange abali baweereza mu mpeereza y'okujjanjaba mu nzijanjaba yaffe ekinansi. Kyewuunyiza omusajja omusiramu ndabyeko families nyingi nnyo abayisiraamu bawukanye ne bannaabwe nga omu takkiriza mu ddiini eno takkiriza mu kino ali musajja muyisiraamu agamba ffe ne waffe mu busiraamu ebyo tetukwatagana nabyo ewammwe kiri kitya? Obwerufu bukufula ow'eddembe n'amazima kubanga nze nali mu vaaka ya HS we nafunira okusoomoozebwa okw'amaanyi nga jjajjange Kapompo amaze okussa Mungu amaze omujjulula naye nga emisamba gyewaffe ne ginnonda ne ginnemesa okusoma era we nakoma nintandika okujjanjaba paka olunaku olwaliro ate nga jjajjange yali musajja mujungute abalwanirira obusiraamu balwananga n'amafumu n'emmuli wamu n'engabo kale olaba nti yalwanirira obusiraamu ng'ate mujjanjabi muzijjanjabi yaffe ekinansi buli kintu kyonna bwe kibeeramu obukuusa kisaanawo mangu
ne bwe kibamu amazima kisigala n'omuzinzi wamma ne weesimisa abalala. Okay, so tugambe nti nno bano bannaffe abasiraamu abatakwatagana kintu kino bakifuna mu bukyamu anti bulijjo obusawo bw'ekinnansi ennaku zino nga bwe nkugambye nti obufere bubadde butubuutikidde. Abafere bangi ate balina sente nnyingi kati eggwanga netuuka n'okulowooza nti tewakyali bujjanjabi bwa kinnansi obw'abajjajjaffe. Abantu batandika n'okulowooza nti okuvumulwa tekukyaliyo mu nsi, naye okufuna omuntu ddala aliko amaanyi amatonde, ddala oyo alimu omutima ogutya Katonda we yamutonda, kuba Katonda yatonda emiti, yatonda emigga, yatonda ensozi, n'atonda emiddo gye tunoga, n'atonda naffe abantu, era Katonda ye yatonda emyoyo gye tukongojja. Abasinga gye bayita emisangwa, mugye muyita emisambwa, bagita misangwa, emisangwa kubanga gye gyasangwawo si misambwa ku lubereberye giba misangwa. Mu kyo nti bakadde baffe bannyinaze baganda bange tebakiinaako buzibu okuba nti mpeereza, kubanga buli bw'obeera nga okola mu bwerufu, buli bw'obeera nga ogoberera ennono n'obuwangwa ebyabajjajjaabo nga toteekamu kutegeerako, nga totadde mu malala, ng'oli azze n'asaba kyayagala n'akifuna, oli azze ng'alina kyanoonya n'okimukolera n'akifuna, nkakasa nti tayinza kukyawa okuggyako okwagala okukolagana naawe neera. Ebbanga lyomaze ng'okola emirimu egyo waddewo obukulembeze, because nze kyemmanyi nti nno mu buli kintu ne mu mbeerako n'abakulembera embeera eyo ebadde etambudde etya before nga temunaba kuleetawo omuntu ono mupya? neyanzeege eggwanga lyaffe Uganda tukkirize nti si ffe twalisookako, waliwo bajjajjaffe abaasookawo ne bavaawo ne waddawo abalala, ne wavaawo ne baddawo bakitaffe, kitaffe bavuddewo weetuli, kati naffe tujja kuvaawo tulekere abaana be tuzadde, ne tuleme kuleka ggwanga nga tulitabangudde, tuleme kuleka ggwanga nga tulisudde mu ntata, tulungamye emigi gy'emiti abaana be tuzadde, tubalambike bulungi, eggwanga litambule, n'emagombe gye tunaaba tuli era weebakayo nga weewaawo. Naye kati obukulembeze nga bwe buzze buyuuga, ono agamba nze ndi mukulu, ono awandiisa association, ono agamba ndi mukulu, ono agenze, kubanga mu constitution efuga eggwanga lino Uganda, muntu waddembe okuwandiisa kampani ye, muntu waddembe okuwandiisa association ne banne babakwataganye nabo, naye obuzibu bwe bubadde nti buli awandiisiza association, buli awandiisiza kampani ye bw'avayo agamba nze mukulu, nze munene, nze nsembayo, naye ogenda okufundikira mu bbanga lyamazeeko nga tewali kyakoledde eggwanga, nga tewali kyayambye civilian. Omanyi ffe abasawo b'ekinnansi mu be tujjanjaba tubayita ba civilian abataliiko mwoyo, abataliiko maanyi, tubayita ba civilian, be bantu aba bulijjo abajjanjabwa okuva mu basawo b'ekinnansi ab'enjawulo. Tebayambiddwa, abantu babafeze bafereddwa. Mukwano gwange abantu babatunziza amaka, abantu batunze amataka, abantu batunze amamotoka, abantu amaka goonoonese gatabanguse, naye ng'obuzibu bwonna buva ku basawo bano abafere abayita nabo ab'ekinnansi. Ffe batutamanyi nti bafere, naye nga bw'otuuka ewuwe akulaga ne certificate yamuweebwa, akulaga ebiwandiiko byonna nti ye ekibiina ekimutwala kyamukkiriza nti n'omusawo wa kinnansi. obwo bwe bulwadde okuva edda nedda nazzi kuno ng'omusawo yenna alinnyiddwako amaanyi amatonde atwalibwa ew'omulungamya yoyo nti mutwale wa muzeeyi Kapompo amale okwaza omwana ekimuziba amaaso ng'atunudde ku lubaawo, omwana ekimulemesa obufumbo buli gy'agenda akolerayo obusolosolo, omusajja n'amuvuga n'amuzza, omwana ekimugongobazza kubanga empewo zigongobaza bw'oyitira ennyamalala. Omuntu oyo bamutwala ew'omulungamya n'amala okwaza n'alaba nti omwana ono aliko amaanyi amatonde, aliko lubaale,
oba aliko muzimu oba aliko musambwa. Omulungamya bw'amala okwaza afuna okutegeera n'okumanya empewo eyo ebeemuliko nejja neeyogera nti ono tumwagala ye mukongozi waffe era alina kutuula mu kiggwa, alina kujjanjaba, alina kunoga ddagala na kuvumula bantu. Ebyobusuubuzi tubyamwagalamu. Omwana oyo n'alambakirwa bulungi nga n'empewo ziraze kye zaagala nti ffe mu lujja lwaffe waabeerangawo ente nga tevaamu kide. Era ente neegulwa neerundibwa ewaka nga tevaamu kide. Omwana yali agudde eddalu n'akola ki? N'atebenkera. Bw'abanga wakujjanjaba n'atandika okujjanjaba era omusanga nga mwana muto ne kimubakula n'atasiibula na muntu n'ayingira ettale adda n'amakutiya ga ddagala. Naye nga tekuba kutegeera kwe nga ye, tekuba kwagala kwe, wabula ziba mpewo nga zaamulonda. Kati omulungamya ono bw'amala omulungamya amuyigiriza empisa ey'omusawo gy'alina okweyisaamu. Empewo tebazikunamya, tokwana muzzukulu wo nga zze mujjanjaba. Empewo toziteekamu bukumpanya. Tokwana ki? Tokwana muzzukulu wo abazze kumujjanjaba. Ate nga mmwe abasawo abalwadde abajja mwe muba temuba n'abakazi omu babiri. Omulya mamba ab'omu kyovula balabo. Kakunyumize. Nze omusawo w'ekinnansi nga nkwana. Naye yali omusajja alina ssente era alabika bulungi. Omanyi kyannemesa? Nakanza olisinza mwetiba. Kubanga bonna bayinza endaba. Balina abakazi 9, 8 naye nga babajjawa. Mwaba abalwadde abazzi. Anti kati kkiriza obagaana nti ffenna sitwakulira mu maka gamu. Ffe waffe twakula abaana tufumba biyungu. Leero gw'ogenda okusoggola emmere ogireete mu ggwaatiro ogiwaate ogisaaniike. Eseffuliya gy'osaanikirako nga teriiko na muzinzi guno gwakukwata, osaanyiisa namulawo n'ogityabira enku n'ogifumba n'oginyiga. Bweba yakunyiga maama agyagala wali kawuuwo, kati obuyinza ne bukuvaako obw'emmere. Maama n'atandika okubega emmere n'okubagabula. Kyatujjako obusajja bwaffe. Kakati tukkirize nti ffenna sitwakulya mu famire emu. Kyova olaba nti omusawo w'ekinnansi waabeerangawo ne seminars, emisomo egy'okubasomesa n'obbalungamya abasawo b'ekinnansi. Nazzi kuno ebiseera bya mukadde waffe Ssaalongo Benigulu eyeebase Kapeke wano mu Kiboga, nsaba Ddunda Namuleggereka amusonyiwe byamusobako, amuyingize mu kwesiima n'okweyagala, kubanga ettaffaali yalireka mu basawo b'ekinnansi. Naye kikwasa ennaku era kireeta ennyiike okulanga ettaffaali Ssaalongo Benigulu lye yaleka mu ggwanga lino ng'ate lirinyiriddwa liteereddwa mu kasero ne baleeta bagiyita digito, mulembe gwa digito. Abalabaga bya analog, naye ennono n'obuwangwa tebiriiko digito era bisigala biri ku analog. Bwe liba ddagala ng'olina kunaaba kyogo, omwana omuwala odibidde ku lujja oyagala mbaga eganye, olina okunaaba ekyogo ng'okinaabira ku lulagala lwa Nakitembe okuva ku bujjajjaffe. Omulenzi anaabira ku lulaga lw'ekitooke kya gonja, yagonjoola ensonga. Era Nazzi kuno ng'onoosimba olusuku, baga nti olusuku lwagundi terugwa mmere. Naye lwaki? Olusuku nga lunaasimbwa osookamu ebitooke bimeka? Osookamu embidde gye bayita yansowa eŋŋanda. Ogimanyi? Gye twakamulangamu omubisi. Nosimba n'ekitooke kya gonja ekya Nakitembe kijja buzzi. Kati bw'osimba ebitooke ebyo be basirikale abakuuma olusuku terugwamu mmere. Ne gonja? Gonja yagonjoola ensonga. Gonja yagonjoola ensonga. Kaakati bw'ogenda okulaba eggwanga lino Uganda, abayagadde okulyonoona oba okulityoboola tekijja kusoboka, kubanga n'emisangwa giraba, gye muyita emisambwa giraba, ate gikyakola, gikyakka ku abo abaliko ennuulu, Mukama Katonda be yassaako ennuulu, abasobola okwogera amazima nandibadde gakaawa, abasobola okulumirirwa bannyinaffe bakoddomi baffe abagenda mu basawo b'ekinnansi okujjanjabwa. Okitegeera kye ŋŋamba? Kyova olaba nti kati obukulembeze
buzze busikamigo yogedde ku kigambo kya certificate oli bwaggulawo ekibiina n'akitwale wa registrar ne kibeera registered atandika kufulumya certificate kwaniriza bammemba oba okirama naye oli bwe yalunyibwangako empewo n'agenda ew'omulambisi n'amulambika bulungi omuluŋŋamya n'amanya nti oyo omwana mumaze empewo ziteredde bw'alituulanga ku ddiba ku kinyu ajja kuyitanga empewo zirinnye ku jjoba zikebere ziramule oyo aweebwa form bagiyita form eyo eba emulaga waateeka amannya ge ekyalo gy'azaalwa eggombolola omuluka district chairman LC1 chairman LC2 senkulu mandwa we yono omuluŋŋamya naye n'ateekako omukono n'asayininga nti omwana aliko emmandwa yakiwanuka era nze nagimutendeka n'alyoka agizze eno mu association egaba certificate n'egitunulamu ono senkulu eyamulambika obulungi n'ennamba y'essimu agiteekako era woofiisi eno evunaanyizibwa okubira oyo webale okubira oyo omuluŋŋamya ne bakakasa oyo ye muzeeyi Kapompo oyo musawo waffe era ono asaanidde okuwaaki certificate naweebwa certificate n'agenda n'akola omulimu gwe mu bwerufu wamma n'agwesiimisa abalala naye kati oli bw'ava mu boodabooda bano abakubi b'obutayimbwa n'ava mu kkuba obutayimbwa n'amanya nti abakuba obutayimbwa babanoonya n'adduka n'agenda mu association yonna gy'aguddemu emuwa buwiiki emuwa certificate ng'agenda agitimba waggulu mu kazigo ng'agula mbugo ng'ateekawo mikebe gya ddagala mukazi wattu ovudde eri kyakatebe owulidde musawo wa kinansi jjajja bisunsa ofubutuse ogenze naye nga taliiko mandwa taliiko muzimu taliiko musambwa wabula ayina kifaalu gwe yagula obuguzi amayembe geefuula ebintu ddala kituufu babigula gye biri amayembe bagagula emiti egyo emiti givaamu ekigambo oli agenda n'afuna omutambula kiro n'afuna omukwata nswera n'afuna omutaama n'ateekamu enjogeza n'agenda n'afuna ejjembe n'awanga n'asalira endiga n'asalira embuzi n'asalira enkoko n'awanga ejjembe ne litandika okubuukuula naye gye lifundikirira kubanga teriba zadde liba liwange buki lifundikira lireese obutali butebenkevu lifundikira ekyalo kikutta omuliro kale mu mbeera eyo ffe tugamba obukulembeze nga bwobulabuyuuga budde eno ono asika omugwa n'ono asika omugwa kwe kusalawo associations bachairperson b'ebibiina ebiri registered kwe kusalawo okwegatta ewamu ebibiina ebisukka 17 mu kwegatta ewamu ne bituula ne bigamba nannyini mufu yakwata ewakola ki ewawunya katwe ne bituula wamu mu kutuula wamu ne bikubaganya ebirowoozo bimala okubaganya ebirowoozo ne birengeramu ow'ensonga ddala oyo alimu okuzibwa okw'obukakkamu n'okuwuliriza ebirowoozo by'abalala n'okwagala eggwanga lye olwo atandika okulwanyisa ebikolobero ulira bano abantu babasala babajjamu ebitundu by'ekyama abaana abawala babateeka ebiti mu bitundu ebyekyama eggwanga abaana babasaze abantu abakulu babatemye n'owulira nga enyiika ekutta naye poliisi eyasoma obwa poliisi tayinza kugamba nti yasoma n'ejjembe yasoma ejjembe yono omusawo w'ekinansi amanye ebyalubaale yono omusawo w'ekinansi amanye ebyemisambo yono omusawo w'ekinansi kwe kugamba nti wamma nno nandibadde mubadde muwoomera obukulembeze naye mukkirize nti n'enswa n'enkuyege zibeera nennamunswa akulembera ebibiina bino byonna musigale nga mukulembera abasawo bammwe mubaguza certificate mubaluŋŋamya kati awo nno alyoke ateekewo enkola egenda okusunsula okujjamu bano abafere bannakigwanyizi bamafiya banina sente nyingi abala bagenze Nigeria baguze batasobola kuzo abala batambudde bagenze Burundi baleese ebiteega ekiteega nno kizaala nga muntu bw'ozaala nga nakyo kizaala kitambulira mu messenger linda
oli musawo wa kinansi oyogedde ku kiteega namukwano gwange ali UK yagamba mbu yava ene waabwe nga balina ebiteega naye yali ambuza ku bintu by'ebiteega nange nga sikola ki nga si biteega ya bulungi oba oli awo ngwesana omuntu gwenyiza agamba nti agendako ewagundi ayinza okukola ki gwe ebiteega wabirabako ezo message wazirabako ddala ekiteega eba mmese enjeru era ekiteega omuntu wazaala omwana wange n'ekiteega kizaala nga nakyo kizaala kiri ekibeera ali nga nakyo kizaala bulijjo ndowooza azaala bebi n'azaala n'ekiteega ekiteega kizaala bw'ozaala nga nakyo kizaala kyova olaba nga nakyo kifuna olubuto kale kyova olaba nti kyekintu ekizibu ennyo kyova olaba nti ndabula awuliriza puroguramu eno akadde bizibu byo kakati eno essaawa yasisimuka weebake bugazi mbuliri bwo oba otudde mu ofiisi yo oba oli mu makaago oba oli mu mmotoka y'otambula oba oli mu hoteeri owummudde sisimula nti lino eggwanga weewale okugula ebyokoola by'otajja kusobola ate sibasamize bokka sibasawo bokka bano bolaba abeegwanyiza obusawo n'abantu abagagga bangi ba biliyoniya nga biliyoni azina naye nga kyamulemusana okubeera n'omukazi tabeera mukazi wabula omukyala ajja buzi ng'ekikomera kigadde geti nzigale oluggi luggale lwa limooti naye omukyala n'ayitawo wonna nga tewagguddwa n'ayingira naye nga byeyagula takimanyi nti yagula emisambwa egitali gyaffe gyawano ne gimugaana abakazi bonna nga gwe gumukozesa obugagga n'abufuna moroka avuga zino zimpenkoni ennyumba ogisanga nga ya French cat eringa nnyonyi tuzirabye naye nga talina mirembe obugagga obw'obunkenke mu buveeko agenda okufundikira nga bimusabye musaayi gwamu agenda okufundikira nga bimusabye mwana asooka omukulu mu maka kati mu mbeera eyo kyova olaba nti tusazeewo association zino zonna okwegatta ewamu tufune pulezidenti jeno mu ggwanga omu omanyi teri bukulu butava eri Mukama Katonda yikambuze yes tewali bukulu butava eri Katonda mwafunye obubaka mumanye abasawo babinansi mu believing yanyu mu bubaka bantu bangi baloose kyabadde kitya okuba nti omanyi nga bulijjo nti obukulembeze mu kubeerawo waliwo asobola okujja neyewaŋŋamya naye ekintu kye bwe kigenda okufundikira kiba kyakufaafaaganirwa bufaafaaganirwa naye obukulembeze obuvudde wa Mukama Katonda eri oyo Tonda nannyini ggulu nansi bubaako obubaka we buvudde era bw'onoogenda otambula n'ofuna omukisa n'oyogerako ne Ssaabakabona Jumba aligaweesa ajja kutegeeza obubaka obwo bwazze butya ate laba bwe bukkira ku mwana omuto atayatulanga kigambo kyonna ku nsi n'atandika kwatula senga kulannama n'ebigambo ebigenderako ago ge mazima ku lwa Katonda n'ensi yange ye bwino okuva mu bajjajjaffe ajja kulambululira ku kye twawulidde nassa obubaka nti ennono n'obuwangwa bisaanawo emigga enzizi zaali zitasenyebwamu mazzi mu ttuntu batandise abakyala okugenda ozisenako amazzi ng'ate bali mu nsonga enzizi zisenguse obubaka bwe buba buzze era ntegeeza bonna abasigaddeyo nti amalala okwepankapanka okwegulumiza emputtu olunkulu lubaggwemu mukkirize mwenna mudde mu mugongo gwa ssenga kulannama mwami Kapompo gwe tukyali naye tukyali ku Delta TV program ebintu bizibu byabasawo byazibuwadde bamaanyi bonna naye kakati naffe byatubuzabuzizza kakati bano abantu banene abajjanjaba abantu abasawo kubanga kyemmanyi kati n'oli abadde eri buli bwobadde obukulembeze ng'oli ye mukama we naye kati yagamba ekintu kyatabuse bwe batyo bambi kintu kyereka tekinaggwawo naye tetumanyi kigenda kudirira tusaba tuwumulemu wabula we tudda tugenda kweyongera n'emboozi eno ate nga tulaba ye agambye empewo za mutawaanya ali mu senior 4 abaffe senior 6 gavumenti ejja yagambye nabo bateekwa okuba n'obuyigiriza kati simanyi somero ekyo tugenda gendamu basomesa simanyi jjajja gundi akutte simanyi jjajja gundi akoze eki
oba kapompo yajja ogamba tetulitegeera naye nga kati omulemu ntovaako embeera tempisisa bulungi nakatono